Bisirikirwa ajja ne proposal ensava nga ye mugezi ng'omukazi Stebon era twidda we Masaka obungu buyabujjawo omuntu natural abeera mugezi golowooza Yesu bamuzadde ku mulembe guno naye teyali mugezi abantu nakubulya mu lifetime mbeeramu ne bakola omuntu Katonda n'atonda omuntu mu budde bwe buti nga mugezi n'abeerawo ne bakola omuntu ng'ali mu mbeera bweti n'abeerawo nga yajja mu kuyingira mu bulamu okubegattako talent gye yayina ng'ogifunamu ssente olina kuba n'omuntu nga Bisirikirwa era kyova olaba nti Bisirikirwa bwe yayingiramu obulamu bwa Kafeero ne bukyuka. Proposal and management kuba yatuuka ekiseera kubanza natuuka ekiseera mu 2022 nvaayo mu buuli Kafeero nafunye omulimu naye tukisinkaniga kakiri Friday tugende wanga akuyita ku chapa twemibimba waliwo tuyita okucapa amasanga n'emibimba kati nga byawukanamu okucapa amasanga to kiba kitegeeza kugenda gwe mukola ki wanywera nga ye agenda okunywa emibimba nga mugenda wanaakolera kodi ng'ozimanya nze nkitegeera kati nengamba nti nja kubanga nzija ngenda ku mulimu gye nali nfunye naye era nga tusikwatagana bulungi aba agenda oluusi n'ayitawo naŋŋamba nti kati mbadde ngenda neŋŋamba oba omaliriza nempitawo nangamba nti tugende kati nga buli gundi kya proposal gyakola eyitamu era nga akasente kafunibwa mu bungi gundi ne kampuni MTN n'emuwaddiirwa olowooza ebeera ya bukadde 2-3 oba zaali mukadde nga 2 oba 3 ebiseera eyo mu 2000 sente ne gundi n'egira sente zaabangawo gundi nze era ngamba abantu bonna Kafeero okubaako okugaggawala nakki Bisirikirwa Robina kuba yali nze kati nali mbeera ne Kafeero naye nga sisobola kukola proposal nga sikisobola naye omwana ow'obuwala ono bwe yajja n'abanya target n'engeri gy'agenda ogikokozesaamu ndowooza bwe yagenda Makerere oba yasoma marketing ekituufu n'abimanya mwalimu ka marketing ate era gundi ye yamuweerera yamugamba nti genda osome Kafeero naye nga amutwala okusoma twatuuka lumu kusomera tumutwalidde essimu ensi n'efa si yali efudde mumutwalidde essimu Kafeero mu mativu obulamu bwe nga awulira mu mativu yafunye omuntu amuwa eddembe yafuna olwo nga Kafeero yagejja nako okusinga we yali n'afuna ku mubiri n'afuna omubiri era ndowooza yakisa ne mu luyimba lwe bayita gundi omulamu kati oba baliyita mu luyimba sibeerabidde obwensi mwayimira kati namatovu buli kimu nga nkikuwa obeera onoonya ki erinnya kale erinnya ndyerabidde nodyerabira oluyimba naye nga awo gye tuyita okwacumulatinga ebyobugagga ne bitandika okujja ebimu ku byokojja biriwa byojjukirako nga byo yagula ettaka lingi Kafeero se mu biseera ebyo ya Bisirikirwa yagula ettaka lingi n'agula era n'ekyapa kati gundi yabadde nakyo Bisirikirwa nina engeri gye neewuunya omwana oyo naye yagambye nti nina ekyapa ky'abaana kya Kafeero kya eka 30 nkirina naye yakireese oluvannyuma lw'emyaka 16 bino bye bakayanira nga tekiriimu oluvannyuma lw'emyaka 16 n'akireeta omuntu bw'atyo omugjawa era ayagala okkulaakulanya abantu bw'atyo abaana gwe bali muvumirira nga bwali omubbi omuyaya ayagala tebategeera kye boogera atabaagaliza tebategeera kye boogera ate aboogera bonna bandibadde beebaza bwebazaali Bisirikirwa ne bamaama baabwe ng'obagasseeko bonna bandibadde bavunnamira mu kyalo ono omanyi Bisirikirwa gundi Kafeero era awo mulemirembe yalina abakazi 17 yazaala mu bakazi 17 ndowooza bakazi tutwale 17 kojja
bebana abameka abaana kigambibwa nti bali 25 kati tulinda bulinzi gundi bwe najje wanduleko bewandula ekitegeeza kojja abakazi amuti yabazaalamu anti ekikulu bwoba obugamba nti bakyala bange baba tebakugambye bakazi boozaddemu baba bakugamba abantu bobadde oli nabo mu bulamu bwo nsigamba nti abantu abo bonna Kafeero yali yabazimbira oba yabapangisiza amayumba bwe bali naye nga abalinako obuvunaanyizibwa ng'oli yange nze ndi mukyala we era nina omwana we ogamba nti omulina nti kale genda olabe omukulu nga yakisussaamu oyinza obutakisusa abakazi 2 mu bameka siba saa 2 saagala omufune bubi baali 17 abakiriminga nti balina abaana anti kati kyebibeeredde abantu okutandika okugamba nti alina abakazi babe bati bo balowooza nti buli gwozaddemu omwana aba mukazi wo si bwe kiri osobola okubeera ne mukyala wo naye ng'ozaddemu bangi nga bangi tewayagalako kati ate era oyinza okubazaalamu nga tojja kubeera nabo kuba nti okizudde nti tebabeereka nabo gwe yazuula nti ajja kubeera naye ye Robina n'akakasa mu mutima gwe nti ono era kyova olaba emyaka gyonna abadde nga baliwo be yateeka mu maka ki be yateekamu n'ogamba nti alina gaawali wuwe amaka ge yali ataddemu omukyala gaali gemasaaba gokka masaaba tuli eri sayidi zegundi zekyaggwe mwali nga omukyala gwe bayita Nassuuna wano ebbunga tewaali ebbunga bisirikirwa bwe twafuna bisirikirwa ate nga twagala ki ekirala isireke kati gwe singa obadde oli kiraabu ya mupiira n'owangula Champions League n'owangula Premier League kati eri bisirikirwa yali Champions League mwali mufunye ekikopo ekyokuntikko nga tetulina kye twagala era teyayongerako yafuna omuggalanda sijja kyogera bwedi kuba te wayinza okuba nga waaliya naye mu mutima gwe yali akkiriza nti kati nina omuntu wange kojja kigambibwa mbu ate teyamuzaalamu mwana naye yali akimanyi ne Kafeero yali akimanyi nti bisirikirwa tajja kuzaala timulowooza nti kyagaana yali takimanyi yali akimanyi so abantu bagenda ne boogerale bajjogera biki era n'abaana nabo mbawulira mbuuzamu abaana okugamba mbu oyo tewazaala mu taata waffe Kafeero mwe mwalinga mumusalirawo baana azaalamu kati nno ntwala omukisa guno bategeeza Kafeero yali akimanyi bulungi nnyo nti ne bwalibeera ne bisirikirwa tebagenda kuzaala temulowooza nti kyamugwako bubi era yafa akimanyi nga kyekya ddogo temwalimu kintu kyonna ebyo kiri scientific nga bwe banaakugamba nti kati gwe n'oyo ne mulikola muteera temujja kuzaala mwana temwakwatagana omusaayi gwammwe tegwakwatagana ekyo kyetaaga nga kiri tekiniko waliwo boosi wange omu yaŋŋamba ye yalina omukyala gwe yawasa naye nga buli omukyala waafuna olubuto taluzaala lukoma myezi 3-4 ne balowooza obaddogo naye batukana omusawo n'abagamba nedda temujja zaala mwana dokita akubuzeewo ne bw'oyagala olwayo yafunanga olubuto naye nga taluzaala ono ye dokita waali nebisirikirwa era nenga ajjukira nti yakinnyonnyolako ne ku bantu naye kyabalema kutegeera ate tewalina nsonga lwaki abannyonnyola oba teyazaala kasita gwe yali ali naye yali amwagala nga yamumatidde ng'ate yalekawo nabazaala abasajja kye baba banoonya mu bakazi Kafeero yali akifunye mu Robina nga tewali mukyala ku bakazi gwe yayagala yali akirina yali ayagala bannansi yali alina abakyala ab'ebbeeyi naki nja kuwa ekyokuleberako ono omuzungu yali dokita twogere ne ku muzungu yali dokita omuzungu amufuna ddiye yali sho yali egenda kubeera olwayimbye omwana w'omuzungu nafunye omwana w'omuzungu naye yali bakayimbira yali egenda kubeera kyali kivulu kya Simba nga bagenda kukola show eyo ng'egenda kubeera nakivaawo ne banoonya omuntu gwe bakozesa nga tebamulaba tebasanga omukyalo oyo yali azze mu Uganda ng'akola research bamusanga ne bamubuulira gundi oyo
Senkubuge obalina kiwagala ng'omanyi omuntu alina kyayagala omuntu ali artistic mu production nabo nyina olwokuba naye yali ku research naye teyamusanga buzibu era bamutwalako mu show Kafeero gye yali akola baali baagala akole n'abiraba nakkiriza mukyalo oyo yamanya goba ye yali Catherine yani jjukira erinnya lye nali ndirina muno Radio Simba ye connecting omuzungu ku Radio Simba gundi Senkubuge omukyalo oyo amanya ge nga ye Dr. Catherine Barrett Gaines ge manya ge ne batandika okubeera bonna koja basinkana mu kuyimba okuba mukola ekivulu ne basiimagana okusiimagana batya okutandika okuwira andi ebyo ebintu mulimu bye twagala bye nali njagala abantu oba kisaana gundi yakyo nenjikola shonga ya kusomesa abantu abasinga obungi balaba Kafeero ng'ayimba omwana w'omuzungu balowooza nti yalina omuzungu yali omu ne buli twatuuka ekiseera nga kujja nga mulala yaliwo ng'oli taliiwo kati aba naye nga bo tebasobola kumanya nti si yooli bonna balinga baganzi be omu eyasembayo oyo gwoga Catherine yali muganzi we bale balala yalinga ayimba nabo kutuukiriza ati kubanga baali balina kukola show yali erina okubaawo era tebayajja munanka nti akwanye mukwale nedda kati gwe baayagalana naye gwe baakwatagana naye oluvannyuma ebyo saagala nnyo biyingira omunyi sinyumirwa nnyo kuyingira mu bulamu bwa muntu wa yamuzaayirayo ku mwana omuzungu simanyi kwa tuyinza okubeera eyo tuyinza obeera wano kojjanga omwana mu omuzungu ali eyo bambi ali ali mu bulamu bulala nedda ssebo babeera bamukwana ebisinga ebyomunda saagala nnyo bikola ki kuyingira mu bulamu bwa muntu lwali luyimba ki olwo olufunisa olw'omuzungu olulimba omwana w'omuzungu naye nga buli waalina okugenda oduperforming ayagalayo okulabamu kale okutuukiriza kati ng'alina okubeera naye n'omuzungu naye n'abeera ki impressed ayagala nnyo buli lwe bagira naye abeerewo ng'alaba kuba Kafeero teyali muntu akolera bantu 10 nga show gy'akola ebeeramu abantu kutandikira 6,000 ng'abantu bayitirivu so tayisobola kubeera na muntu omu babiri kubeera kakati nga ekyo nakyo omuzungu nga naye kimusanyusa okuba nti ayimirira mu bantu nkuyanja bwetyo kati bwe bakola show nebeera successful abantu baali mu 3,000 abajja nakivubo n'atandika nga okukola shows kati n'ayogala akole ki era n'akola oluyimba olwokubiri kuba bwe yakuba oluyimba nti abantu bagamba nti si muzungu nga bo bakiwakanya abantu mu kukiwakanya nti si muzungu ne boogera yamukyana atya Kafeero tamanyi luzungu yamukwana biki era era bambuuza nno mbona muyogeranga lulimi ki abataasoma nga batumalira ebiseera kati n'aleeta oluyimba baabo bagambe nti nakukwanira ddala ng'olumanyi baabo bagambe muzungu mwayimbira nti oyo gwe kilo magende yete tudeka mwami wange azza abagambire n'abagamba nti bamulowooza nti okulugenda e Bulaaya bavuga ggaali naye ate era nga ofanga mu nsi nja kusigala nga njogera nnyo ku mukazi gwe bayita Robbi teyava mu mbeera teyakola ki era bwe mbadde nzigyawo nti ng'omuntu yenna ofunamuko ku bujja olw'abantu abo olowooza nti omuzungu bw'anaabeera ne Kafeero golooza Kafeero yali alabye abakazi bameka era alina baalaba ng'ate akyabalaba kuba yali muvubuka alabika obulungi anyirira atukula ow'erinnya ng'ate alina erinnya nate nga n'ettooke weeriri naye ng'abakazi bonna bonna abayitako n'alaba Rubbina nga yali muddugavu kojja akasannyalaze akakuletera naawe okubeera ng'osobola okufukumula abaana n'okuwasa abakazi abayitirivu ennyo mu biseera ebyo bagambye nti nno nze Kafeero ye yali omukulu ku nze nali omukulu kati n'olwekyo nedda nali sobola kukoppa kiri nze Kafeero yagenda okunsanga ng'era nina abaana kuba nali artist era nga ndi sita yasanga sita
nange nali sita madde manyi nti watapinga kasanyalaze ke nawe noyongera okugira kafeere omwaka gwajjiramu nali nazannya dda kuva 1972 nga ndi muzanyi ng'era ndina erinnya oba oyagala buuza gundi Honorable Nyombi Tembo gwe twazannyanga naye Nyombi Tembo artist yajjudde emirimu namulabye omu ku bazannyi abasinga okuba abalungi abaaliwo oba oyagala okukagaza nali artist mu tumunoonyeyo kojja omusajja oyo atwoke naye tugende ku communicate yewa ice yewa communication commission sima yasigaze ekifo kye ate ekyo bakironda balonda minister oli bakuleeta nga director wa Uganda Communication Commission Nyombi Tembo artist ajjudde emirimu yalina n'ekibiina nga bakiyita Lungujja Dramators kyali wano oyo yali w'amaanyi nalaba alina omwana ono Peva manya nti bakuba Peva kati ebigambo byeyogera mpuliramu ka art n'akalulimba olugendo olukyuse ogambe n'okumugamba ebyo kati ye okubeera nga kuba twazanyira ne Honorable Nyombi nga gundi weeri twayitanga Uganda censorship gundi abakolanga censorship nga basensa okukwebera ebigenda okuzanyibwa n'ennyimba naki nga bikyakola Uganda Censorship Board yali bweri so kati abimanyi tolumulowooza ndi bamusiteekayo buteesi bati gwe kojja nze abantu balimanyi bino nga bibagenda nawe bundi mukasuka Honorable Nyombi Tembo be bayita ba typical artists ekyo gwe kiŋŋambye oyo n'omulala yali Honorable Ndawula n'omulala Honorable onabadde gindi eyo Kasanda bonna baali bazannyi abawedde emirimu abalungi nno koja ekitegeeza ali mu ministry gy'ategeera obulungi si ministry kitongole ali mu kitongole Uganda Communication Commission kitongole ky'abyampuliziganya n'ebyo ebiweerezebwa ku mpewo abitegeera kubanga ekintu kyalimu yeye kyova abantu kyo kijja kutambula bulungi olw'ensonga nti omuntu akirimu ali mu kintu kyali amanye ekyokukola kituufu so oja tumbe emboozi y'omukyala bisirikirwa kaakati awo wonna ebyaddirira kubeera mukyala wa Kafeero ajjudde era olw'okubanga yali nga awadde Kafeero peace of mind ng'ate darling mu bakyala bonna anti omuntu kasita omusajja ekimufuula owuwo engeri gy'oyinza omuwamba kubisirikwa tajja kuyomba n'abakazi talwane nabo ate talwanira babawulira tayomba talwana takiina ne bwakutunulira nga Pawulo nakulabye oliba oti nga yakomaawo neno Pawulo golowooza siraba ng'akomaawo era mukyala munene bulungi yali muwala bulungi teyali mukyala by then yali yakyali muwala omusitukwa kati yayongerako kati yagejja anti kati yalina omusajja ng'amuwa emirembe nga tewali kyayinza kulowoozaako nekitajja wate oba twakeera bukeezi ku makya naŋŋamba nti tugende we batunda emmotoka netugenda mu kamotoka kange kakikumi si kikumi limited netugenda n'amugamba londa mwezi emmotoka gy'oyagala nange era luli bwe yaŋŋamba biri ebyakamotoka ak'ekituli namugamba kasita mwe twagendera n'olonda ennungi n'alonda gy'ayagala dda alonda Pajero short oni n'akwata mu nsawo n'abala pepa taddanga mabega bisirikira nga ne bw'oyogera ebyenkanawa ne bw'oyogera ebyenkanawa ng'olioyogerera ku bisirikirwa ne bw'ogezaako okusiiga ne bw'omusiiga enziro ey'enkana ki twali tetukyalina kye tuwulira era tetugenda kiwuli ate ddi kuba nange tolina kyoyinza kwogera ku lubbi mwafuna ne mumala ne mutawakala n'oddira emmotoka n'ogitwala n'okubajjeeko n'ojjako emipiira n'ogisa ku bikondo oli ne bwagamba nti oyagala kuvuga mwetwala mulwadde tomuwa ye gundi bwe twali so bayireni mutuuka amufuna era bano kati kojja embiranyi y'abano evaawa okulumba bisirikirwa kati abaana bamaama baabwe baali tebasobola kujja kulumba gundi oyo bo bamaama kati bo bano abaana be basitula olutalo balowooza nti
baali basalirawo kitaabwe kwani gwalina okwagala era baloosa bategeera nnyo era nakibagamba nti temukola ebyo mu kifo ky'okuleeta olutalo olwo lwonna mumwebaze bwebaze okuba nti yakuuma kitammwe mu mbeera gye yamukuumiramu okutuusa lwe yafa kubeera kati nababuuza nti mumbuulireyo maama wammwe omu nga tuli mu ddwaliro eyabeera mu ddwaliro amanyi sitole z'omu ddwaliro bisirikwe okuba nga avaawo yalekawo misaaki ne John Segawa nga kuba maama w'abaana abo tekuli yalingawo nolwekyo misaaki gundi bisirikwe era nga tabakkiriza nga yo si butabakkiriza nga tebaliwo if they don't turn up what would he do? He would do nothing nga kati oba oli mu ddwaliro ng'oli mulwadde nga omuntu asobodde okujja bw'oba obeera naye toyinza kululunkanira atazze so embeera bwete bwe yali bisirikira n'awangula emitima gy'abantu n'engeri yali mwana muto naye bye yakolanga nga kafeero mu bulamu bwa kafeero bulowoozesa abantu nti bisirikirwa mukazi mukulu nnyo kati okujjako nga nze amumanyi nga nti awo nigamba nti bisirikirwa ali bwati ne bwati nti mwana muto ate Katonda n'amuyamba n'afuna omubiri bwe yafuna omubiri abantu ne balowooza naye ng'ate yerabidde nti baali banene waliwo n'omuwala bamulala bamuyitanga Saara baali bangi nassanga aba saagala kubawogerako kuba sibalinaako nnyo buzibu naye abaana ate bo ne babeera bazibu omwana nze ekinnuma abaana kutuuka kugamba bannaabwe nti gwe toli mwana wa kitaffe gwe toli mwana wa kitaffe omwana si gwe olaba abaana ba kitaawo n'abatali ba kitaawo naffe tuyinza okusalawo ne tugamba abantu nti naawe gundi toli mwana wa gundi naawe toli mwana wa gundi naawe simanyi oba kiri kuyisa bulungi so byonna bye bakola mbasabira wano abaana ba Kafeero tufune olunaku abaana ba Kafeero mwenna abanaasobola okulaba interview eno mulabe first daughter gwe muba musobola mulabe first daughter gwe tuyita Ndagire Josephine Nabitaka mumulabe ye first daughter tumuyita twamutuuma first daughter kuba Kafeero yamwagala nnyo ng'akola ebintu oyinza okulowooza nti muwala wa Kafeero muli kimu mukazi wattu yajja mukulu tebaleme kulowooza ndi mwana wa Kafeero mukazi wattu yajja ng'alina oluyimba lwe nga lungi n'aŋŋamba nti akaana ako nga kayimba bulungi bannange ngamba nti waayi nange kansobedde alina oluyimba olwo saategeera saamanyiriro nga kayimba n'oyiwa olutiko oyo gundi oyo ng'olaba Nabitaka Ndagire so baideni yali tebannamuyita Nabitaka nga tumuyita Josephine bamunoonyeeko munoonye ne ssenga wammwe Nantongo kati nze abagamba bwe muba mwagala muwulire abaana ba Kafeero munoonye ssenga wammwe Nantongo munoonye ku Josephine mukwatagane Josephine ne Nantongo bajja kugamba Ssemakula olunaku lwe tusobola okubeera awamu ne Ssemakula nange tubeeko bye twogera tunabako bye twogera bijja kubayamba enkaayana ze mulimu zimalawo nga temugenze na mu DNA mbeegayiridde mulabe Josephine ne Nantongo senga wamwe Nantongo ne first daughter Josephine ne sa Misa Kisemakula tusisinkane nange ngenda kubeerawo bakuwe mutuuke ku nzikiriziganya ku bintu tujje ebintu bino mu mawulire mubitadde muyiseewo nnyo kituufu ebijja okuvaamu nga tutudde nga bwe mbagambye bijja tuyamba ffenna bijja tuyamba ffenna naye bwe mutaakola ekyo ne bwe munaagenda ne muziikula Kafeero temugenda kukkaanya era tebajja kufuna ddembe lye baagala mulabe Papa Misa Kisemakula senga waabwe Nantongo Josephine ne Nantongo awo mbuli ngeri papa alisobodde okubaawo ne Robbi n'agenda kubeerawo tubabuulire ekisembayo tugenda kutuuka ku kikuku kukkaanya nga temuli mu kamera nga tetuli mu kamera
dani okujjanga buli omu n'ayogera nga byayagala nga ku kamera. Waliwo abaana abasanyusa, waliwo abaana b'omukyala bamuyita Namata. Abaana abo bantu balaba. Katonda abaana b'omukyalo oyo abawe kibasinga okwagala bakakamu nga kitabo n'abaana mwenna bakakamu nga Kafeera abatamala gagoogera bye mwogera. Tusaba Mukama Katonda abawe okulungamizibwa bitwogerako mu bitwale ng'ebikulu tujje tusinkane ne Semakula Josephine ne Ssenga wamwe Nantongo tuyitireko ne bisirikirwa tutuule nga tetuli mu kamera ebintu bino tujja bigonjoola. N'ebyo bimugenda mugezi wa minisita bwabwa temujja kusobola kubaako kyemumulungu bye bagenda mu makamera ne batandika okukakasa kubanga opera teyaliiyo talina kyamanyi ku bintu nga benkumenyera bonna bye bamanyi. Baana baagala bya bugagga baagala musaayi gwabwe. Bw'oba oyagala musaayi gwo tewali nsonga lwaki ate ogamba bali nti ogamba maama wo kitaawo gwe yali agalekawo gwe yafa alinanga mukyala we nti wano oyagala wooki kitegeeza toyagala musaayi oyagala ki naye ate ebyobugagga era bimwagala gwe mugobaganya ye yabikola ate era ebimu akyalina ate era yalina obuyinza bwonna oyo ne Misa Kisemakula be balina obuyinza ku bintu ubu n'omulala naye ate yafa yali Bishop omugenzi Bishop Sipiriani Kizito Lwanga. Akati oba mwagala okumanya ebisingawo kuŋŋaanya abantu bembagambye ebintu byonna bijja kutereera nga temuli mu kamera n'ezo ebigambo bye mwogera bijja kukendera. Waliwo ne gwe nawulira ayogera ebintu ebitaliimu ne mpulira nga kyekyanzijjayo ku baana ba Kafeero. Waliwo yayogera ebintu ne mpulira nga nzijudde. Ebyo saagala kusukkaawo. Kojja katono nnyo awo wennyini awo njagala otanya akantu kano. Ono muyimbi Misa Kisemakula ayingira atya mu bulamu bwa Kafeero bamanyigana batya mpulira nnyo story yo anti yali Misa Kisemakula yali batuuka butuusi nga bamusanga ne musinkana nga muli bamukwana ne mwogera ebigambo nga bw'oyogera mukwatagana muli bemwogera kati gwe naawe wansanga otya nze banzaala wammwe naye tetwakwatagana naye olowooza nali sirina bemmanyi nga ndudde nabo naye Kafeero yagenda okukwatagana ne Semakula ne babeera ba mukwano nnyo nga bategeeragana nga naye alina hiiti eziri awo nga Misa kyanti okuva lwe yatandika okuyimba abadde akuba ennyimba nnungi nnyo nga z'amagezi kuva nga bali mu baali mu gundi baali mu Gibrozi bajjanga ne mayinja ne bayimba bulungi baali mu Univox Mirrors bagitanga Univox Mirrors awo basinkanira ne Mugundi ne Kafeero ate kati awaza asinkana Kafeero nga ali Mugundi mu Diamond Esembo kati Semakula nga mu myaka bwe baali abaana bonna baali mu myaka gya Semakula by then yali Geoffrey Rutaya Sekamatte Mayinja Maiso ng'ate gundi yasingamu okutegeera Misaki naye nga bw'oyogera naye olaba ng'omwana omuto naye ng'ayogera ebigambo by'amagezi n'olwaleero Misaki olaba mwana muto n'ebyavaamu birungi obanze njogera obubi so kyekyamuleetera okukwatagana n'omugenzi ate omanyi Semakula abeerawo naye si muntu wakulegesa kituufu olaba avuddemu ekigambo kiba kyekyo avaamu ekigambo kiba kyekyo tamala gasamwasamwa ate n'oluyimba ndowooza waliwo oluyimba lwe yayimba twaliko olumu ne Kafeero dda Semakula nga yakafulumya oluyimba baluyita Ntomedde era ndubanja nnyo ne Semakula ne mugamba oluyimba olwo gundi n'awulira n'agamba nti omwana yayimbye ebigambo yagasera birungi ng'alwagala oba nalwo lwamusikiriza okuba nti babeera ba mukwano kweli ku gundi luli oluyimba olwo baluyita Ntomedde nduwulira wajja n'alukwata bw'ati nagamba musajja ono alina ekitone mulungi nnyo ate ne Semakula nange alina empisa mpitirivu very disciplined boy nakati omulaba ali n'okubeera nga respectinga buli gwasanze nyinza okukwama ndi mu bayimbi abo abayimbi abo abantu abawa abantu ebitiibwa Semakula talunalabika abantu abarespectinga bannaabwe nze Semakula tayinza kumbuuza nga kwe bayita okugamba ndi yamubuuziza enehawule era olaba nti gwabuuza alina ensonga lwaki amubuuza Semakula tayinza kubuuza nga bw'anasanga muntu ati oli otya biki kojja lwaki tumunoonyako mu friends of kojja Kagatto era musobola okumugamba olunaku
bingi bye tujja okufumbira ku mukutu gwaffe guno ogwa Kojja Kati exclusive wamu ne focus nga tugamba nti ebintu byonna by'otalaba ku TV by'otalaba ujja ku radio ojja bijja wano tubeere nga twogera kutulamu kujjukiza bannaffe ba focus event service bagamba nti beeyune okuteekera omukolo gwo osobole okubeera nga naawe ofuna ekijjukizo ekyolubeerera ekiritalivaawo nga kyateekebwateekebwa bulungi n'abantu abatuufu so nga ate ne bannaffe aba focus graphics and branding bebakoze gundi eyo bakozi balungi so ate bakujjukiza ne bagamba nti gwayagala billboard sign post byonna banoonyeeko nga bakolera tulina bicycle key ate erimwe abagenda mu kweteekera kati nga bino mbu ate manya ate ttiimu yange manya ate bagikubye omupiira sina ekyo tekigaana muntu kuba nti abanga bw'ateeka okubeera ennaku yo gireke mu kibanda ewako jje mujje obeere ennyinimu teri kibi nga muntu kuvuma nti olinga enkoko nayo bagivuma omuntu leka omuntu akukiinaga akale kavumagana olinga akakerebwe olinga embwa awo aba akutadde mu layini amanya nti kyekyo ojajja gambira balinga endogoyi daba endogoyi eno enkoko bakuvuma enkoko manya nti nagamba nti toliimu dakiika emu tonabakuna kyewakoze nga oweekeeranga embaata kale tetuyinza kuba ntusukka wano bannaye mbajjukiza tugenda kola episodes nyingi nnyo ez'enjawulo naye nga ne Kojja ono okubeera nga tubawa ebintu ebirimu kwensa era ebintu ebirimu amakulu otherwise nze adde mbadde ne Kojja for now bye bye